Abamu ku basuubuzi mu katale ka St. Balikuddembe bakulukusa amaziga bwe zaalinga ennaku z'omwezi 7 omwezi guno olw'ekitundu ku katale kano okumenyebwa era emaali yaabwe n'etuuka n'okwonoonebwa n'emu n'enyagibwa basanga bisibe olwa bino byonna okukolebwa mu budde bw'ekiro bwe baali bazzeeyo ewaka. Kino kyalabika nga kyakolebwa Kcca nga temanyi olwakulira ekitongole kino Hajati Sharifa Buzeki okutuukawo mu kifo kino amatumbi g'obudde n'alagira ebyali bikolebwa okuyimirira mwe yagatta n'okubowa ebimu ku byali bikozesebwa. Who owns plot 24? It is Kcca. Kcca. Have you leased or sold this to the person who is developing? No. So how did the person start demolishing if you have not leased, you have not sold? How the person started is by entering onto the land with equipment. That one is not a hard question to answer. Kati olwaleero abakungu okuva mu Kcca nga bakulembeddwamu amyuka Ssenkulu w'ekitongole kino Beneno Kigenyi bwe babadde balabiseeko mu kakiiko ka palamenti akalondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti aka COSASE. Ababaka abatula ku kakiiko kano babatadde ku nninga okunnyonnyola ekifo ekyasendebwa okuli poloti ey'omunaana ne poloti eya 24 era ne yali emabega okumenya ekintu ku katale kano. Because it's your property. If it's your property, who demolished it? But at the same meters they gave to the developer or the demolisher, so that the other side can now either organize to leave or something. Yes, otherwise you're going to have a problem. So Mr. Chairman, now that is here, because I think where they are demolishing was not part of. They are not expecting the developer to go up that extent. No, let us ask. Can we know? Is plot 24 Natural Place part of the channel that was allocated to the developer? It is besides the channel. It's on the channel length. Is it part of the channel or not? It is not. It is not. Was it occupied or inhabited or under use by some other people? Yes, it was occupied by a building. Was the building occupied? Oh, yes. At the time of demolition, people had vacated it, but it previously was. Chair, I think put the other. Mu kunnyonnyola amyuka akuli ekitongole ki Kcca Benoni Kigenyi ategeezezza nti kampuni ya Hamu Enterprises yasenda ekifo kino ku katale ka St. Balikuddembe ng'era n'annyonnyodde nti kampuni eyo era egenda kukulaakulanyaawo. Demolished forms part of the St. Balikuddembe market, which is a public market. Yes. It was developed it was demolished by Kcca. Okay. With permission? Without permission. Kyokka bw'abuuziddwa ate lwaki Kcca ng'eri wamu ne poliisi bagomba obwalamu baali beenyigidde mu kumenya bw'ati bw'ayanukudde. 7th, in the night of 7th March. Yes, up to 18th today, nobody has been arraigned. Are you violating their rights in police custody by keeping them for over 48 hours, or they were released? Where is the equipment that was confiscated on that night or in that morning? It was taken to CPS. Someone has called the person demolisher to continue with the demolition because the remaining portion was unsafe. Using what equipment? Because you confiscated the equipment. Mr. Chairman, upon receiving of the technical report of the interagency committee, with the observation that the place was unsafe, we proceeded to grant a demolition permit to Kcca Enterprises. That the property had become unsafe. Was this a scene of crime? Was this demolition scene a scene of crime? Abakera bakunyiza aba Kcca ku bukambwe bw'abasirikale baabwe eri bannansi nga bakola emirimu gyabwe. There's a big issue of vendors, and part of the vendors are people who build on the road reserves. And we are wondering if you have an enforcement team to deal with people building in road reserves, because they build there and 10 years, 20 years, you're looking on, and later on you come to
demolish their small buildings and then politics come in and then it becomes another matter when the real matter was amateeka babeera bakambwe nnyo nti ne sefuliya y'omuceere bagitwala ne batafana ku mukazi aweese mwana abeera mu kwaziirana olw'okufiirizibwa n'essigiri bazitwala naye leero ku mulundi guno balaga nti baali bagayavu abo batutegeezezza nti nno bakwata abantu bana ne babatwala mu kkooti era ne babaweereza mu komera twagadde okufuna obukakafu. Wakati mu kusenda akatale ka St. Balikuddembe kigambibwa nti okubanga waaliwo abantu abaafa ng'era wano ababaka babuuzizza abakungu ba Kcca ku kye bakozeewo ku nsonga eno. Ssentebe w'akakiiko ka COSASE Medali Lubega Sseggona, omubaka wa Busiro East asazeewo okutuma abakulu bano ebiwandiiko ebikwata ku kifo ekyamenyebwa bye balina okutwalira akakiiko olunaku olw'enkya, ng'era kinagamba nti akikoze oluvannyuma lwa bano okulabika nga battamattama. Bakomewo olunaku lw'enkya netubasaba obutakwata ku masomero ga Nakivubo Blue agaliraanyeewo okubeera nti bagezaako kugagaba kubanga tukizudde nti n'akatale kano plot eya 24 teyaweebwayo naye ate oli yagenda n'amenya ebizimbe bibiri ebiriko nga tafunye lukusa lwa nannyiniyo ye Kcca. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggule lino lwa KTV Amalindirire.